Omukolo gw'okuwaayo ebyapa bibiri eri mulekwa w'omuyimbi Harriet Kisakye gubadde lubowa ku woofiisi za Kamoga nga pulezidenti w'ekibiina ekigatta abayimbi ne bannakatemba Andrew Benon Kibuuka yakulembeddemu abayimbi ne bannakatemba okubadde endagiro ennabitaka Matovu Junior, Hassan Kasibante Junior n'abalala nga bano basiimye Kamoga olw'amazima n'omutima omulungi. Kubanga abantu abadde bamanyi nti Harriet yalekera Kamoga ettaka babadde batono nnyo kati nga kyetaaga muntu amanyi okukuuma obwesigwa n'okubeera n'omutima omutuufu ogw'eddiini. Bulijjo batukubira amasimu nga bagamba balina ettaka Harriet yali yagulira abaana be naye ng'omwana tannaweza myaka 18. Twebaza nnyo amazima Haji Kamoga gayolesezza. Ne mulekwa wa Kisakye Marvin Kiguli eyasigalawo oluvannyuma lw'okufa kwa muto we Shakulu Kawoya yafa mu 2017 asiimye Haji Kamoga olw'obwerufu. Era nebaza ddala mwami Kamoga ne kampuni ye okubeera ab'amazima okukuuma ebyapa by'amamange paka wemaliriza okusoma. Ye Haji Kamoga agambye nti abadde alina okutuukiriza omugenzi Harriet Kisakye yali kamugambye ng'ettaka lino lisangibwa Maya. Yangamba ebyapa mbiteeke omanyaga ndiwa abaana be abaana babiri omusiraamu atali musiraamu tiyampa mannya ne bwamala okufa tegera nti omu bamuyita Shakulu ate omulala bamuyita Marvin ekyambi ne ate Marvin ne Shakulu n'afa musigandi ebyapa bibiri nebiteeka bikola byombi biteeke mmanya gono asigaddewo sinze mimuwadde wabula Harriet yaleka abikoze. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkwanirizaako ku Extradigest mugoba nsonga amanya n'eddoboozi nze Ibrahim Mukasa era nga on this beautiful Friday tusazeewo nate era tukolere mu field show nakolaleero okawukanako ne show endala tetujja kuba nnyo na bibuuzo byakuddamu. Ebibuuzo tujja bisindika next week Friday inshallah. This Friday tusazeewo tukole special episode ku ground era nga wetuli wantu bayitawo bulwanyi mu bitundu by'e Nakawuka. Tuze okola follow up ku ttaka oba ku issues z'ettaka wakati wa omugenzi omukyalo omuyimbi Harriet Kisakye n'omwami Haji Muhammad Kamoga owa Kamoga Property Consultants Limited nga kwotadde ne mutabani w'omugenzi Harriet Kisakye. Tuzze tutuke ku ground tulabe ettaka lino liri mu mbeera ki, liri mu state ki. Twasembayo okumanya nga Haji Muhammad Kamoga atuukiriza ebintu oba atuukiriza ebyo byamulekerwa abiwe abo abaana oba omwana mulekwa w'omugenzi Harriet Kisakye. Era nga ebiseera bingi nnyo of course mu nsonga z'ettaka wabaawo ebisoomooza mu bikalu si ttaka lyokka mu bintu ebikalu oba ne ssente. Omuntu buli wava mu bulamu bw'ensi eno ababa basigaddewo munnange nno ebiseera ebisinga bakozesa omukisa ogwo anti aba agenze ezzira kumwa era aba agenze obutadda. Bangi bakola ebitajja, bangi beeyisa mu ngeri etategerekeka. So kyetwasembayo okumanya nga Haji Muhammad Kamoga owa Kamoga Property Consultants yasalawo n'akwata ettaka lino n'aliwa mulekwa w'omugenzi Harriet Kisakye n'amuweerako n'ebyapa transfers ne zikolebwa ettaka ne lidda mu mannya g'omuto oyo. Tuze ku ground tulabe kitambula kitya, ye omuto ayogerwako yaani, ye ali mu mbeera ki, ali mu myaka emeka, ly'ettaka lye baamukwasa liriwa, lisangibwawa, okusinga okuliragira mu bifaananyi ne tujja ku ground. Of course with me here negatiddwako Haji Muhammad Kamoga gwenja okusaba abatoolere ku salaamu tutandikiraawo. Abatolera mwenna abatuuliza mu kyona wosinzidde manya Ibranga wabagambye nze Kamoga Muhammad omu ku badirector ba Kamoga Property Consultants Limited company egula ntunda ettaka ebyange ebyenjawulo, company ekulakulanya ettaka, company ekola ku biwandiko by'ettaka bwe kiwanditaze mu ttaka company bafuweeri ng'ojja okugula ntunda ettaka tukola ku byapa ba documentation kyapa njo wagoba ku byapa kyapa kirimanya ga mugenzi kikulemye okukyusa onzo kuba ekyapa okirina wakola print tulina kukola kyapa onzo kuba ekyapa okirina ne tulina kukola transfer ezo n'ensoza ziba nga ziri ku ttaka kampuni Kamoga ekuyambako kubanga otukize ekirooto kyo onzo bagula ekibanja nenga ku transforminga oba mu by'ekibanja odde mu by'ettaka kampuni fera weeri onzo bagula ttaka mu kibanja mpola tulina sereza mundi gumu ne wagula ttaka onzo kyagula ttaka era kampuni fera okutuukiriza ekyo kulanga ekuyambako
tukirizo ekyoto kyekyo onako lwalero nga tugenda tuze ku ground ebulwanyi tulabe ettaka ly'omugenzi Harriet Kisakye lifaanana litya kyekyo kyogerwako badde biyogerwa nga bingi tugenda tujje nawe ali eyo ofune ekifaananyi ettaka bino abasinga obungi baga nti mulimu abayaaye bangi sinza kiwakanya kubanga bangi bebabbye bangi babba abantu abalamu ate batubakubya abagenzi atawo bekansa neffe nga bakamogapropertylimited consultants ate si enono yaffe enono yaffe tutambulira ku mazima nabwesigwa mpoozi nez'ettaka so kati ensonga za mugenzi Harriet Kisakye yali client okira nti abala bonna nangulako ettaka lye era yali ate nantera okuva mu bulamu bw'ensi eno nantegeeza ettaka lye ly'abaana be babiri kuliko omusiraamu natali musiraamu tiyanti yampa amanya gaabwe ninamanya kimu abaana bali babiri omusiraamu natali musiraamu so kati byava mu bulamu bw'ensi eno ninda abaana abo nebamala okukula kubanga tuyinza tukyusa kyapa kya mwana muto oyinza okikyusa n'ebigenda bingi tulina birth certificate ogirina birth certificate olina okugifuna ate nga family bayita eri willing kugimpa mu kaseera ako nga tubagumiikirize byaffe bigende mu mannya gaabwe ye nga yanga sebapasibiwa wa family yenna okujjako abaana benyenye nga bakoze ki nga bakuze so naye kinalina okukola butukiza bweyambu kyeyaŋŋamba ebinga tuli mulago hospital so kati bwe yafa nengumiikiriza era pale nembikola era omwana bwe yakula kyekyembye abali babiri omusiraamu n'afa Abdushakuru n'afa wasigalawo atali musiraamu Marvin so kati nalina ate siyalina kugamba ate engeri oli omu gyafudde ekimu kano kankitwale nalina kusalawo nti byonna engeri yona asigaddewo omu bina kubeera mu mannya goono byomi nakola ki naba nga abitwala kubanga oli omwana yafa yali akyali mu mayina naye yali muto singa yali akuze nga azadde omwana nti yaliwo naye osalawo neŋŋamba kambi ono asigaddewo byabadde byapa ebibiri byanembibwa muntu omu so era nembikyusa nembiteeka mu mannya ga Marvin Kiguli era nibanga mbimukwasa ettaka lino lyetwogerako lye lino oli abaddeyo nga alimu wasiwasi ettaka lino weeriri ebyapa abirina nanyini byo era biri mu mannya ge program eno eya buli lwakutaano ekwata ku nsonga z'ettaka eteebwamu ssente WOLOKOSO abasangibwa erubowa ku Kamoga House yawo ku Ntebe Road era nga bano bakugamba ekintu kiri kimu nti ayagala okugula ettaka ayagala okulaakulanya ettaka lyo ayagala okufuna ebiwandiiko ba proper documentation ku ttaka lyo ayagala okukola transfers n'ayagala okumanya ku nsonga z'ettaka wekwate WOLOKOSO era nga nkugamba nti basange ku kibanja kya www.kamoga.co.ug that is website yaabwe ate ng'enamba z'essimu ziri 0700 17 16 73 MTN 0775 500 700 wabajja nko office Ferubowa Kamoga House tulina branch nda yonna tunabowa wokka olusanga tulina branch nda yonna. Thank you. Haji tugenda kubanga tukuddira kansobole okwogerako n'omuto Marvin Kiguli tulabe embeera erietya obulamu bugamba ki bulungi sebo nkulamusizaako kale sebo je baleko kaine je baleko boza ku balungi abatulaba bonna mbalamusizza amanya gange nze Kiguli Marvin mutabani w'omugenzi Harriet Kisakye. Obulamu bugamba ki obulamu bulungi sebo tuze ku ground one of course tukunoonyereza ebbanga something like omwezi nga gumu kwebiri but fortunately here atukufunye olunaku olwaleero okujja ku ground tulabe ettaka eryogerwako nabingi ebiba byogerwa mu mawulire eyo ebiseera ebisinga about emaali y'abafu abantu aba basigaddewo bagitwala bangi babuzaabuza n'ebigwa mu kkowa eryo. Olina emyaka emeka tusookere ku ekyo olina emyaka emeka? Nina emyaka 21 kati. Ina emyaka 21. Oli ku ki ukola ki? Kati kyandi ku university. Ojja kutulako mu kamera abantu bayinza olowooza tuleese mulala atali buli lwogira bwoti. Abantu bwebwerewe bababeera babamanyi balina ebifaananyi mu kuva buto. So buli lwona akuba omugongo kamera ng'agamba Ibula yayiyiza. Yateeseteese omuntu atali yeye
Ibulona atukoze bubi. So nja kusaba buli kyo ngamba otunule nnyo mu kantu k'ensonda eko olw'okutaakiriza ebiyinza okuddirira. So Marvin, oyina emyaka 2 mugumu. Yes. Oli ku kikati? Kati ndi ku ssomero ku university. Wow. Very good, very good. Nkola bya accounting. Oli ku university? Ndi ku Kampala International University. Oli mwaka ogwokumeka? Ogwokusatu. Mwaka ogwokusatu. Eyo kosi yamu ya myaka 3 oba 4? 3 sebo. Ogenda kumaliriza. Wow, Allah wa amaanyi. Tusaba Allah kuteremu obwangu omalirize bulungi nnyo. Ofune n'omulimu insha Allah. Osobola okweyimusa ng'omwana omuto. So emisomo gitambula giti? Misomo si mibi okutwaliza. Mama we yafiira wali mu kyakumeka? Nali nkyali mu senior 3. Senior 3. Banga lyeryo otemeredde. Okay, ekitulese wano ku ground kwe kwagala okumanya ettaka weeriri, liri mu bifaananyi, liri mu mikebe, liri mu bukutiya nti lyakulimiramu nnyaanya ku lubalaza, liri ku ground kwennyini. Ye weriba weeriri ku ground kwennyini, ki ekikolerwako? Liryo si liryo? Baali kuwa mu kamera ku ground si liryo n'ebigwa mu kkowe eryo. So njagala tutunuulire ettaka lino liyitawa? Ettaka lino liyita okuva wano eno. Okuva ku nsonda wano? Yes sir. Paka wali eri ku kiri ekisiko kiri wali. Tutuukewo. Waliwo kyotyawo? Okay. Extradigest mugoba nsonga kwe tuli omuto ono bamuyita Marvin Kiguli era nga ali ku university kati ali mwaka gw'okusatu. Mutabani w'omugenzi Harriet Kisakye, omu ku bayimbi abaali ab'amaanyi ennyo mu ggwanga Uganda, era nga ku kikwatagana ne band music omukyalo yali yeeriisa nkuuli, yali wakabi nnyo n'okutuusa olwaliro music we w'amaanyi nnyo. So okuva wali ku nsonda ku kkubo we tubadde paka wano. Okay. Kati neryambuka eri waggulu. Okay. I think tuambukewo ko wali kati nnyo tulabe. So Marvin, ettaka lino olifuna otya? Walifuna ddi? Ettaka nalifuna mu 2019. Tuli mu 2022 kati. Nali Haji Kamoga yankontakitinga nangamba ngende ku office ye ne ID zange. Then kubanga nali ogwasooka nali sinaba kuweza myaka 18. Era kye yaŋŋamba nti engeri gye wali tonaba kukula kuweza myaka egyo 18 nali sisobola kubifuna. Kati we nagiweza nampita ku office ye erubowa nemuwa ID zange. Olwo ID zache z'ekyalo ezo baptism ID ki? ID yange national ID. Oh, national ID. Okay. Then nangamba nkomewo after 1 week. Era we nakoma week ngeyiseewo nankwasa ebyapa byange. Byali kina beera nze ne muganda wange naye engeri Mukama gye yamujja bulamu bw'ensi ajinga alina nakyo kiteeka mu mannya gange kya muganda wange. Byalina okuba ebyapa 2 because mwali abaana 2. Yes sebo. Twali abaana 2 naye ebyembi muganda wange n'afa mu 2017. Kati nga Haji nga kyali asigaliza okukola kubiteeka mu mannya gange kubanga nze nali nsigaddewo ku baana b'omugenzi. Okay. Well, basically, embeera yeyo ono gwe tuli naye Marvin Kiguli mutabani w'omugenzi Harriet Kisakye. Tuzze ku ground tulabe ettaka eryogerwako liri kuki lyamuweebwa era kyekiddukanyizibwa ku ttaka lino. Kyakubiri ku kyo alina ndagaano oba alina byapa. Okay, so ebyapa obirina byombi. Oyogera ku ttaka lya mirundi 2. Erya mutowo omugenzi kati bambi n'eriryo. Yes sir. Whereby nti kati ebyapa byonna Haji bwe yali akola transfer yabiteeka mu mannyago. Kitegeeza ebyapa byombi biri mu mannyago Marvin Kiguli. Yes sir. Ettaka eddala eryogerwako liriwa? Ettaka kati lino naye wano temuli demarcations naye lisala half. Okay.
kubanga waliwo eritaliva wano waggulu paka nga wano ku kiswa then waliwo eriyongerayo paka eri ekisiko ekikoma. So the plot is zombi. Yes sir. That is bugazi ki Mavini? Bugazi kyemanyi ajjanga madesimal 5 obugazi bw'ettaka yagula ploti 10/5. 100 by 50. Yes. Kati naye apa bintu babikola nga birinaanaganye. 10/5 emwe eyita wano 10 eyita wano. So kazo zonna ziri wamu. Nenga ebyapa bibiri byanjawulo. So obugazi kiri 10/10. Obugenda mba decimal 11.5 decimals. Buli kyapa ekyo. Kati ebyapa bibiri biko decimal 23. All together. Era jeziva wali mpaka wano. Nenga uliya bulabanga utali kiri awamu nenga ebyapa bibiri byanjawulo. Era singa uliya amugenzi abayadde nga kyaliwo yabadde ne yalina ekice nenga beri nanyi. Teyagala kubaawula yagaba bedeki wamu bakulakanyirumu. Yes, so deri nanyi eno olengera kuva kuli mpaka wano okwambongera olabo wano tiwali baneiba bali walala ne situimide mulino littaka itwogerako 40,000 10/10. Yes, nenge byapa biri 5/10. Mavini oyina nteekateeka ki zikulakulanye ettaka lino? Okusooka badde njagala kulimirawo nga wensonda sente okuteekawo obuyumba enyumba z'abapangisa. Zinteekateeka z'olina? Yes sir. Oyinayo kaaba kugamba gamba nti baagala kugula? Tewali bangamba nti baagala kugula. Singa ng'oli abagambye nti ayagala kuligula mu kiggwa kitya? Siditunda sebo. That is very good. Abantu tebakubira essimu ne bakunnyonnyola nti baagala kugula. Otegeera obasindika mu Lwera. Bano basindike masindi eyo waggulu eyo. Bano totunda. Otegeera. Kale, that is very good. So owulira otya era wawulira otya first time nga Haji Kamoga akubidde essimu nga akugamba nti leeta IDs zino nina kye njagala okukola, wasooka n'owulira otya first time? First time ekituufu nali musanyufu nnyo kubanga bali like nali nkimanyi nti mami alina ettaka eno ebulwanyi naye nga simanyi obaliriwo bali ku mbeera ki naye Haji we yankubira kyansanyusa nnyo kubanga era omulala engeri omugenzi yafa ayinza okubisirikira naye Haji yatuukiriza obuvunaanyizibwa nankubira era kyansanyusa nnyo. Haji before Haji okukubira essimu ogambye nti omukadde yali akubuuliddeko nti ettaka gye liri. Yakubuulira ddi era bw'oba ojjukira yakugambira mu mbeera ki? Yaŋŋamba akyali kuba yaŋŋamba nga mostly nti ayagala antwaleyo naye nga tabeera na budde abeera busy era yatuuka okuva mu bulamu bw'ensi nga sirabyewo era yamala kufa then Haji twakolawo olunaku najja ne bannambuza weriri ettaka. Osanze kusoomoozebwa ki okuva lwe wafuna obwannannyini ttaka lino? Basically sifunye kusoomooza nnyo kubanga engeri y'ettaka lyerimu nti liri mu kampuni ya Haji kiba kizibu omuntu okutandika okukaayanira ng'ate kale aba akaluubirizibwa bwe liba lya kampuni naye singa lyali lya family nti busika awo kyalibadde kirala ate. Yes sir. Kale like course gyasoma n'ekikula kye si musajja wa bigambo nnyo sima musimo mujjamu ebigambo so abali mu kutulaba on camera mujja kunsonyiwa naye mu musonyiwa as well. Si musajja mwogezi nnyo for the time I've interacted with him. Musajja gwobuuza n'akuddamu ky'obuuza kyaddamu n'asirika. But well, tukwagaliza birungi byereere. Yes sir. Ettaka bwe likula value y'ettaka ekula. Mu luzungu ky'oyinza okugamba the value of land appreciates. Ettaka terisala si byuma ebyuma bye depreciating but land appreciates. The value of land appreciates day in day out. So nkusaba era nga kubira omulanga totunda. Yes sir. Ulita kulimba takubuzaabuza ulita kugamba nti nzize kulizingawo oba kupangisaawo biwulire buwulizi naye tobiteeka mu nkola ate bw'omuyamba n'obiwulira
ng'omuviira weeyongereyo abantu endowooza yaffe yanjawulo n'enneeyisa yaffe yanjawulo ebiseera ebisinga tokkiriza nnyo bantu kukemaakema kulimba nti ate tunda ettaka eryo ogende e Bulaaya osegeera Haji kanzire gy'oli bingi ebiwuliddwa ku ttaka lino bingi ebyogeddwa ku ttaka lino njagala otusiigire ekifaananyi ovuunuka otya okusika omuguwa wakati wo ne famire y'omugenzi Harriet Kisakye ku ttaka lino lye baali tebamanyi we liri naye nga bamanyi nti olirina ngera tebamanyi bugazi tebamanyi wasigala omubanja oba wali tomubanja yamalayo teyamalayo wamuwa buwi oba yagula byonna nga tebabimanyi naye nga bakutadde ku mudumu gw'emmundu baagala ettaka abafamire era mwakigonjoola mutya era wayita mu kusoomozebwa ki mu biseera ebyo bansanga nga nze ndi mugumu bajjanga bangi famire Zara Harriet sadi y'omwami ne bakojja side zombi zajjanga interview ez'enjawulo nga bonna bagala ki mbawe ebiwandiiko by'ettaka lino bagakobako ne bye bakola kubanga Harriet ettaka lino kasi yaleka muki mulamu bwe ane dabi yagula obanja banja buyagule walala nesimanyi bwekyaliyo batebuki ayina byaleka ebirala saluni ayina gyaleka bandi ebyali bingi simanyi saa zino bamabino obagiddukanya bandi simanyi ebya bandi obimanyi byaggwawo ebyo ebyuma bya bandi byaggwawo ate saluni nayo byaggwawo so kati byali bingi emotoka kati mu kaseera ako nze ne bagamba ebyange nina kigambo kya mugenzi kwotambulira ne bandi badde bakola batya Haji waliwo kye kisupporting ebigambo by'omugenzi waliwo recording yonna tewali recording nze nagenda mu ddwaliro okumulaba ne Kasiba nti Hassan yalina omukwano gwe era yabagobamu mu ruumu tusigalamu babiri naŋŋamba ebyo byaŋŋamba so naye nyina okubisigalako kunywerera ku kigambo kukinywererako salina kuba nti yalina okuba nga mpandiikidde nze kasaŋŋamba ekyo nenkikakasa kuba nemanyi kyendiko kyekyamazima naye nyasisigalako busigazi te ne bajja ne bakola batya ebigambo etya ne boogera bitya tuwe ettaka olitekoligaanidde ettaka lyaffe ffe bafamire ebyo nga tebindya naye nyasooka okugumiikiriza ninde abaana Harriet ina okuwa eki kubanga yali hakki yaabwe bamu yagikolerera satirize yazimpa yafa simubanja. Wow, that is very good. So on camera? Yafa simubanja. So nze n'okukyusa transfer kudde amanya g'abaana abaana sendi yali azimpadde nze ninza bulinze saawa enatuuka nkyuse ebyapa mbikola ki mbibakwase so bali ne bafamile ne badde 50 batuwula enkiiko bantuwiranga nkiiko ez'ekiro bateesa naye nga tebamanyi gubateeseza saawulira nti bakulombera ku ddwa ya Kamula be bamanyi ebyo byali byawe bakimanyi nti bajja ku TV kwe bali kuno bamanyi nenagaana naye nosiga ku kigambo kyange namuwe weyamu nti adde oli mulamu adde ofudde era ettaka lijja kulwa ki nja kulwa bwongamba okuliwa so naye nogumikiriza ndiwa abaana be kiba kyabuli azaamanya omuntu kola nti omuntu afudde nakozesa advantage eyo okulya ebintu bye okulya ennyingi si kugwa maddu bwekiri nowera sere zifaana zitya oyo jasigira ng'ozaagala olaba ne baba ofunye akawumbi kalamba osigala oyaayaana baga 1 billion onule mpozi ku sente bateeka kati obo kiba kikumanya kumu bwabwerere kati okulya akasente k'omugenzi nga nti okalidde okuse ejja kiga kikulumiriza kyotayagala bakukole tokikola mulala nange mbavudde mulamu ensi nsandagade mutabani wange omuwala wange bemulekedde ate walweka babibulankanya so nyina kuteekukola ekiteeka ekyo mu nkola naye manyi wajja kubeera abalala bafaanana nga nze bajja kumenya ekigambo kyabwe yadde nga si bangi naddala mu bizinesi yaki ey'ettaka olaba bakutaka ku kyanga ng'oli mulamu ate watera ng'ovuddewo ate bw'ovaawo olaba ng'olese baana bato abafunye chance eyaki azo bayita n'ababuzaabuza temukkiriza bya ttaka kambawemu akasente iyo wala iyo mukyalo laba ensiko nabasayinisa ebintu omanya bannakigwanyizi baba n'akalimu nabasayingasayingisa naye kati era omanyangira yabe bakola bibikomaawo buli obwete obuyaye ennyo mu ttaka noyagala okulagala nti oyagala nnyo ssente gyokuba obutazifuna kituufu buli oyagala nnyo ssente mu ttaka gyokuba obutazifuna
nze bingi bitukola mu ttaka okujja kera muntu yakugambye nti nze nakikola sitera nnyo okuvayo ku kamera byenjogera byenkoze. Okay, mugoba nsonga kwe tuli Ibrahim Kasage manya gange. Tuli n'omuto Marvin Kiguli, a university student atenga mutabani w'omugenzi omuyimbi Harriet Kisakye. Atenga on the other hand tulinawo Haji Muhammad Kamoga omu kuba director abaddukanya company ya Kamoga Property Consultants Limited abasangibwa e Rubowa awo ku Kamoga House. Era nga nkugamba ekintu kiri kimu nti wano wetuli tuzze okola okunoonyereza oba okukola follow up. Oyinza okuba oli Bulaayi oba oli mitala w'amayanja oba oli mu ggwanga Uganda nga wawulirako ku nsonga z'ettaka omuyimbi Harriet Kisakye lye yaleka naye nga tomanyiriri kuki abaana baalifuna tebaalifuna ye omwana abaana bo b'omwana we ali kuki oshegeera. So tuzze ku ground tulabe ettaka lino. Ensonga z'ettaka ebiseera bisinga zitandikira mu office naye ziggukira ku ground. Tebakulimba nti osobola okumala ensonga z'ettaka mu office nga zitandikidde mu office ng'ate kiggwera mu office tekisoboka. So ne tusalawo tukole okunoonyereza okwenkomeredde tujje ku ground tujje ku kyalo ebulwanyi nakawuka tulabe ekintu bwe kitambula. So Haji, omulungi atulaba akyali omulamu nga yeesiga abantu ng'era abantu naye era bamwesiga ng'akyali mu transaction ey'essente n'ey'ebikalu ng'ettaka n'ebigwa mu kkowerero nga emmotoka n'amayumba. Tuyigamu ki mu kikolwa kye wakola nti olwaleero luno omuntu oluva mu bulamu bw'ensi eno ne bw'aba abadde n'engatto peya 2 ogenda okuwulira nga Kobula akugamba ze mbadde mwazikanja zikeze engatto sizize tatawaana mutuleke nze mbirabye ogenda okutuuka ewa Dobbi essuuti z'omusajja nti shabu abadde ajja ne muwaamu n'ayambalamu n'agenda. So Haji kituwa kyakuyiga kikino era bannayuganda abali abatulaba abakyali abalamu nga bakolagana n'abantu ng'abantu babeesiga nabo beesiga abantu bajjawo lesoni kiwano mu kyewakola. Balina okusigala nga bamazima mu bye bakola. Bwokola amazima ne Allah akwongera. Fenono yaffe tambira ku mazima. So naye weyagala kukola ekintu beera nga kyokola ky'amazima. Era bina bijja kwekola byokka. Gwe toka mbeera gwekola kituufu relax bijja kwekola byokka. So ali eyo olina okubanga weyagala bakoleka amazima soka okola amazima. Allah ajja kutambuliza buki bulungi. Era mu nsonga eno tulina okusaguna okwebaza Marvin kubanga sekyapa kikyuka nkiva mu manya ga Kamoga Muhammad kidda Marvin Kiguli ebyange babikomyawo. Seeta olugezigezi lwange nti ettaka nze nali muguza okuba pulaani toba magezi na advising nti ettaka nga bwolifunye oli mwana muto gwofunye chance mumwalina emyaka 4 tafuna kukitabula ku kyapa just kukyako bulabi nti kyapa kifana bwe kiti negwofunye chance teenage age ekyapa kiri manyago sekimu bulabi 2 osobola okufa plan noga nti ogumikiriza obenga maso wajja kukula watewe wakwewunyise because neighborhood yino amayumba atabatana okuzimba kalina so kakati yes kati ojja kwera bantu mu mbeera ekyapa kyali muweramu singa yali mwangu wa sente bali bamuwadda sente kubanga nziri kutunda ettaka lino yenga alitunze nze sinayo nkingiriramu ne yagumikizaga nti kulija totally ne wagamba nti aleke utakadi nga walise wano simitibindi minkwanda kutakadi nwaga nti alitunde eyo sibchi nze changu natukiriza wangu akola ki nga gumikiriza ojatuka maase ngatakoja kulyetaaga nnyate atwetaga atyo ditunde sawa zino otogule boda presage kwati watyo ogunde takato gene osaze visa ogende simanye Bulaya kubeche abadi bwe bakolera kufuna ki bino byofunye gofunye chance gwe kyoyagala okutunda wano gende bweru abalero kye bali mu kutuyanira mu muzira emyaka 10 bawereze eno bakifuna atene bayiweza sente tene bazibba so kati mu mbere eyo yafuna ki nga kiri ku mmeeza nti yo kyanyambyeko nganze Kamoga tyakikuumye ndikimu yaso okujanaga nti wano we wali takalanga wali nalirabako Haji yakukwasawo mu 2019 yes sir yani badde emyaka ejo alaki ate covid yakukwa oli kasitalabako japa mwaka gumu anteka abantu wali sente mu mwazagala tegenda bamanere ndaba muole sente
bamuseneza agala arenda gano ya bamanirende egamba tuguze ne babaga milioni 5 bazimu wakati bamuwa 5 nile kasinga ati atogenda yumba manenda togenda mu banka teka kyapa kyo sawa yonna era chance yo kugula ebyapa ono wogirabira nti Harriet Kisakye ya anabi yagulako ebibanja nesazo nshinzo kunjubanga mavini yonga yanzo yando tuwabulamu bibanja imekabi ali yaleka byali anti yagula ebibanja ngabikyaliyo mavini wasoboddeko besides zili ne ttaka hajiri yakukwasa nakolera ne transfers ne bidda mu manyago wakozeko okunoonyereza ku bikalu ebirala mama bye yaleka oba okubanga wabinunula oba okutaakiriza n'ebigwe mukowere ngezaako paka kati nkyagezaako naye ebirala ebibanja byali yagula ekituufu siinako kyenyinako nti yina endagaano abasinga ab'ekika abamu baziremera then ebirala waliwo be baatunda olwedde kati era singa kyali kirungi nti nabyo singa byali mu kyapa kyali badde kitaasa haji kyotera okugamba abantu nogira myaka 2 oyo alisanga n'ekibanja oyejja akolaga ne chairman nga bakiusandagaano kiba kikuyise mu ngalo ekigenza so ogezezzaako naye era okyasanga okusomoza kwa amaanyi oyinayo abakutiisatiisa siinayo bantiisatiisa naye kali waliwo abeebuzaabuza omugamba tugende tulaye ettaka weeriri neyeetooloola ate tuli bwe bityo obudde we bugenda si byangu haji the other thing is omuntu bw'afa abatakyalina maanyi googera wadde agakulwanyisa agakola ki ebiseera ebisinga abantu abakola omulimu gw'okola omuntu bw'afa nga abadde aguze ku lukalu nga wano nga ku lusozi wano kozi luno lusozi lwambuka gye biggwera amusindika mu kisenyi because teyaliiwo manya taliiwo nammwe abawakana temwaliwo agamba wano ku kisenyi we yali yagula amazima n'obwerufu ogoogerako ki era bibiri bitwagaza abantu ate bibiri bitukyaya abantu kati abo bajja nga bagambawo ekyapa kya Marvin abo bankyaya n'engano kiba wano bankyawa ayinza okwogera ebigambo ebifaana biki ebinga bingi nyinza banga kyenkola nga kyekyamazima nakirimerako obulemezi awo nyinyi n'okulemera nti omuntu abaguze wano ate sina mukyusa kumutekuma walala gasaguze ettaka negwa nti watakaguza wano sinza kumbanku kubanja sente sikubanja ttaka tale mbandi tunze eryo so bibidya bibyo okulako kyoyagala so nze sina mutima ogulunkanira bintu banga manyi najja sina kyenyina ku dunia era ngenda kugenda sina ekyo nkimanyi fawusira mtu ate abasira mtu wange mu mpangala ate eyewunyisa tumanyi nti esanda 3 bajja kuzinka obugwe 3 bokka abakyala bo balina 5 nefa bajja baki oba okoze bisya oba yo bilioni oba yo trilioni era bisigala kyekimu mu mwana ndani eri bayakadongo ne basatirira n'okukati kati wali mbambanzi babyaki so nyino sigira nga ntekoze ku mazima ago yagina okubasigamu ne bentwala bennyini bamanyi era bajja ku kampuni yafe bamanyi nti wakamogo binagenda ngo ina amazima watu ina mazima au eba bikulemye so naina kulemera ku kyamuge kyangamba n'enkume ekigambo kye mpaka wekituukiridde daba nkyapa mwana kwaki abirina so era ne abala bagule ebibanje osumiza kubasanga nti baba tebyali biwandiko tebirina mukululu tinogera mugando and office era osanga kyapa kyo yono okisangayo nogira myaka 5 kuva kati the system kwali ne obubanja buli okukyusa empanyi ate baba abantu okimugamba yanze otakiraba akiraba maaso nti kamuga tugambe kigambo kiti mwe walugula obubanja banje utayinako byapa ekitano okubategeeza ekyo kubategeeza nti ogula ettaka ly'ekyapa oba ofunye nnyo oba ofunye kungulu ne munda tolina mukama wo mulala yenna gwe mukama wo okuva kungulu paka wansi ne wasimafuuti anawabawo tewali ajja kuga nti ate wano osimyewo ki ne wali wekibanja ajja kuwa amateeka ate tozimba waawo ate ndegerekeddewo wa muzzukulu wange kankusasula sente oveewo ne wantu wali amusasula sente kuvaawo tewali amuza muti kati nti njaya kusasula sente oveewo so takadidye yawe nkyali koleramu ne bagandi sigalewo nga sikoye nga bweri wano teri agira muganda lwaki wakumyewo kanayo wati so kyaga okola bo kyakola ne ate bidye obanja bo kubukyanga kyanga ate myalwawo owai ebintu bya emyaka gyolimu kyemanyi otegere ebintu bya internet companies ezakozesanga music wa maamawo companies enjawulo eziregisteringa music bo bakuwaayo kasente bye bya music obifollowing rights copyright obwannannyini bwa music obifollowing ebyo
Ngezaako bifollowinga naye teri company ya percent. Okay. Kale Extradigest mugoba nsonga kwe tuli bulwanyi nakawuka ekyatuleese eno kukola follow up oba okukola okunonyereza okwenkomeredde ku ttaka lye twawuliranga nti omugenzi Harriet Kisakye yaleka ettaka era kyekituleese wano tulirabeko tulabe n'omuto Marvin Kiguli ali mu mbeera ki yettaka lyamuweebwa oba terinamuweebwa. Good enough. Omukyalo ono omugenzi Harriet Kisakye mu biseera bye ng'akyalina amaanyi ng'anoonya akasente ng'akuba endongo yaleetanga akasente ewa Haji n'agula ettaka nga batuze tukunyonyola nti kamogapropertylimited batunda ettaka nga lya Mairoland byapa si ndagaano si risiiti si kugaa nti yola mu mikebe twala osimba ebimuli ku lujja batunda ettaka nga Mairoland series sichi. So omukyalo mu biseera bye bambi nga Allah akyamusobozesa okuba n'amaanyi yakola essente ze n'agula ettaka. Here we are olwaleero luno nti buli olukya ettaka lino liri mu kkula likola value. So kugamba ekintu kiri kimu nti ali eyo ng'oli mitala w'amayanja ng'okuba kyeyo kubira omulanga ng'ofunye akasente ng'oggyeko ak'okulya n'ak'okunywa n'okusula w'osula akasigaddewo kaweereze mu bakamoga ogule ettaka e Uganda. Nkiddamu jjako ezikubeeza okulya kunywa ebigwa tebiraze ng'okulwala n'ebigwa mu kkowe eryo weereze ssente mu bakamoga. Embaga oligikolera oluvannyuma ng'omaze okugula ettaka. Kukyala mbaga kwanjula olubikola ng'omaze okugula ettaka. Jjako bujja kasente katini ak'okwejjanjaba ng'olwadde kulya kunywa n'okusasula w'osula. Ezisigaddewo sindika mu ttaka. Aina abaana weerererako abaana atalina ate goli bulungi nnyo sindike sende mutaka Haji nasembayo kuwulira nti ku mutala kuno kwe tuli ku bulwanyi kuliko musiraamu Haji bwenjagala tubuuze kali mu mbeera ki Haji jali tusobola omukyalirako. Okay, kale katini nnyo katukomewo n'ebya Haji naye tumubuuzeeko. Tuli ku Extradigest mugoba nsonga. Every Friday is a special day nga tutunulira ensonga ezikwata ku ttaka. Okuyiga ettaka, okumanya ettaka, okugula ettaka, okutunda ettaka, n'okulaakulanya ettaka oba real estate development and management. Courtesy of Kamoga Property Consultants Limited. Tovaawo.